Nensabira nfuna akasente munnange nkole nja kuweerera puliti sinza gana muweerera. Omwana yono akaaba mumpe cheese. Chi alo oliota mwana wange ojendi ngokola ki? Kale tewali buzibu maama. Kale kasita gwe oli bulungi? Ate maama omwana ne Pretty kati ate maama eri emmanga step mama Lecho neje yagenda Bidongo mpulira ndudde okulabako ate kyobimanyi embeera naawe ogimanyi twepiikyemu tobimanyi enkudi nazaala wange kyekizibu ye yannemesa omukazi ng'agamba mukazi nno nti vaayo nali ngenze tambuza magi ennyumba nasanga nkalo omuwala ng'agenze n'ebintu ebyalimu ebitonotono mufaliso bikyawo ng'agenze nagwa ebiseera ebyo yali Krismasi ng'enkya Krismasi mu nju mwalimu ebijanjaalo nga mulimu omuceere n'omuceere n'amanda gaali ga 1,000 nga ngulama nga nkume sigiri nga nfumba omuceere nga nkomyewo ng'enkya Christmas naye nasula ku seminti n'empale yange emu tewalina kyakkola n'essaati yange ate tewalina bintu n'engatto omukaala ng'abitutte naye yamuwa amagezi ani nnyina era bwe nabeerawo enkeera nga Krismasi ne neesibira mu nju omuceere nagufumba leero kawungeezi enkya nga Krismasi n'ebijanjalo ne ntabula wamu musajja wattu enkya nazuukuka ssaawa zaali nga 7 enkeera nga 25 ne njjako omuceere obutaswala wabweru bantu kuba kwaliko bunnayibba bwange obulala nga bulingiriza ne njula omuceere n'endya era ne neebaka ku seminti wange yes nga ninga omusibe tebereza embeera eyo nga maama w'omuwala yagikutuusizzaako nembeerawo olunaku olwaddako nga 26 kati nkoze eki kanzireyo nsobole amagi nze njagala nnyo okukola sente bw'obuyina anzireyo nsobole amagi ziri ziyazitutte oli kati kankozese zino ogumu ekitundu mwali musevinga wamu twali tusevinga wamu mweyagala nga yazitereka nga nasiga nnyo omukazi oyo nga mwesiga bekiri nazitwala nenkozesa nusu 9 nenzeyo nensuubula enkeera ne gaggwamu nenzeyo nensuubula bwentyo nga nkuŋŋaanya akasente kali nenkakuŋŋaanya olwamala musajjawo nali nkyali awo Land Road abanja ezize ng'abanja tomunyumiza ebyo yaddeko 3 kaakati ŋŋamba ne mutuufu kave mu nnyumba eno siinaamu kantu n'akamu nsula ku seminti lwaki sidduka buddusi ate nga n'amazzi gayingira nekanga nebase mazzi mpitemu nga mpitamu musajjawo nalekamu bbaafu na kidomola kaali kalita 10 lwaki wabirekamu kati obitwalewa ddala ogenda ku street weebake n'ebidomola n'ebbaafu odduse ogenze nziruse kati omutima guŋŋamba obusente bw'olina ogenda mu kyalo onoonye mukazi wo Lusaka Kaliisizo ŋŋamba baasi ngenda kunoonya mukyala wange tuddewo obulamu mukyala wange ampa amagezi bwembeera waali mba muvumu ntuukayo musajjawo nga omukazi bamufunidde omusajja yagenze Kasensero kufumbira omusajja nga mukulu ali mu myaka 8 yali abulako emyaka 2 aweze 8 Kasensere myaka emeka 16 17 omuwala ng'ayingidde emyaka gyali 19
19 afunye wa 78 nga mite emboozi 78 nga bagenda weza 8 kasensiro musajja muvubi ningamba Katonda wange kaweddemu kati abeerayo jave wange nga tali lubuto abeerayo azaala nga kantuke nga tannazaala abeerayo alemerwayo abeerayo emyezi egi ng'avaayo kimujjayo embeera ndowooza teyagisobola omusajja mukulu ate musajja teyeesobola mu nsonga z'omukisenge nga wozimanyi obudde tabuyina ate nga nze emikolo nali ngikola bulungi mite emboozi awo nyinawo experience awo sisaagirawo nyinawo experience kati emikolo nali ngimukola bulungi n'omuleetera kana akakodyo nozza mukano kwegamba nga tayinza kukukyawa kuwankawanka kati ntuuka musajjawo amalayo emyezi egi 3 akomawo yanobayo na bintu oba maama we yamugamba nti buli lw'onooba nobayo n'ebintu oba gwe gwali omuze gwe maama we yakimuteekamu nti gwe buli lw'onooba kolaki abazadde abamu si bangu kati munnange akwata ebintu abireete wa maama we kati ntuuka mulaba mugamba munnange embeera nange yankalubako ninnakomyewo nsula wewati kibira kiri eyo kyakatongole kirimu neffene mugamba naye ojja kujja nga onnambuleko nti bwengenda wennima wenzikirira mu ffene wakatongole wenneebaka kati lumu nali ndi mu ffene mpanula nina mukwano gwange gwe twalimye naye twapakasa babiri mugamba tugende mpalampa effene mba nkyali mu ffene waggulu bwenti kati katongole ajja asooba kati mukwano gwange yadduka kati nkanyuga kifene mugamba ndeeta ekyo kirabye kuye katongole nkirabye nanyini ffene oli yakoze eki ningamba Katonda wange nempeereza kifene kira nti ndeeta kyakubiri naye gira nnyo tekyekubawo nanyini ffene alemikola ki kuwulira omanyika akatongole katambula kayinza okutuwulira oli kunanyini kintu simanyi nti gwe mpeereza ffene wansi mite emboozi kati katongole agamba nekyo kireeti tolekaayo leeta nga 3 konze nti kale ndeeta awaba nga nkiwanula mugamba ndeete nekira nti leeta tugenda kuliirayo nti awaba kati amala ngamba mukulu weebale vaayo nti nebale nve ngenda okkiramu endi nga katongole nankwata nansibaawo emiguwa katongole nankuba kiba okulaba nangamba kati lye enkota namba oli yandeseewo gye bayita emikwano mba nkyali awo mukazi ngazze nti mukulu katongole kati bo bamanyifu ku kyalo okutusinga amugamba oyo mumanyi muleke bba wange katongole nga njijako miguwa nga nkwata ffene wange musajjawo nkota namba gyabadde bampadde okulya nga ngenda ne mukazi wange mu nnimiro eri gye twasase nga ngamba nno mbadde nkuleetedde emmere ng'aleese mwogo ntula nga kuliko ne mukene nga nkwata munnange emmere nga nkolaki toswala ate kuswala ki wabaawo okuswala muganda wange ng'embeera ekunyiza wabaawo okuswala nga munnange ndya olwamala okulya akamere ako nga ngamba nze nkoze ntya naye mugamba omanyi nti tumale kwepiccamu ngera omanyi omuntu ng'oluddewo kitegeere mugamba tumale kwepiccamu nga twepicca mu nnimiro yajja ne leesu era nze neegendereza nnyo abakazi abatambula ne leesu babayaaye mbu ngenzeeko mu katale ngenzeeko wano ngenzeeko waffe atambula ne leesu kale eweesa ekitiibwa naye mbatya nnyo yajja ne leesu nga twepicciza mu nnimiro twepicca lubuto nga lunywa toyina ssente ndi munaku owokusula tewali annyamba teri wadde ayinza kumpanirira musajjawo nga mufunisa lubuto ng'agenda wayitawo ennaku yali wiiki emu ekitundu ngamba noomanyi seetegeera mpulira ntandise okuboola ebintu ebimu aŋŋamba njagala ongulireyo ku kati ebyokulya nga byayoya musajjawo bya bbeeyi nomugamba naye waki toyoya ku bintu ebyala siyoya ku mmamba ey'ebibiri nsobola okugenda wali Lusaka nenjikola ki nenjigula yoya yoya ku butiko yoya kale yoya ku katunkuma entula ezo kuba entula zosobola okuyitira ku nnimiro ya neiba nono gayitanga muzi mutwalira ye ate aba ategedde
kati musajjawo ng'amudde ebintu byayoya ne ngamba naye wano we tudda si walungi ati mulekayo mu kyalo nkwata ekkubo ngendako ewa taata ekyotera bwavu taata mugamba nembeera ekoze eki natambuza na bigere nno nayita eri nensala eri bayitayo nja kujjukirawo nja kugamba nensala eyo kabawanga nempitira eyo kifuuta paka kyotera taata nga mugamba manyi embeera ekalubye taata nga ngamba va ku baana b'abandi era mwe omuwala mwagala naye nga maama we atulemesa omukazi n'azaala tomuwadde buyambi nebbanga sirina na 10 kye naamuwadde n'azaala akuyita olabe omwana natya ogendayo natya baaba natya ogendayo kati munnange olunaku lwe nasooka ogenda okulaba omwana nali nyina boosi wange nga mumukolera nampa akasaala awo kaali katonotono emitwalo gyali 4.5 nga nsiika chapati 4.5 ng'olwo nkoleze mwezi akuwa ekyemisana kyotera eyo ampa ekyemisana naye nga nsula mu ddaala gwa chapati 4.5 nengenda nendaba omwana nenkwatako omutwalo nengumuwa era ze ssente ezaakoma mu bulamu bwange omwana kuba embeera era tennatereera omwana akyaliyo omwana waali mulamu era omukazi waali ku lujja omwana ki muwala bamuyita Puliti Kasukaali Kembabazi Puliti ovuddeyo okulaba omwana omukazi mugamba naye twepikyemuko naye bannaye olwa nti ngenze kulaba mwana tumale ekizadde oba omwana gwolaba ali mu myezi emeka omwana nga ali mu myezi 8 akuze wonna omaze ebbanga lya ogubanga si myaka 2 nga tomulaba tuba obala olubuto tewamulaba nekuno okugina emyezi mugamba njagala twepikyemu ngamba naye taata Puliti yagala kuleetera bizibu olwo nno we nagenda ntuume n'omwana erinnya ngamba naye taata Puliti ate tuddemu ebyo mugamba onjagala ekituufu nali nkwagala oba nkwagala naye maama yakunnemesa yaŋŋamba oli mwavu era mwenna abandaba njagala obategeeza oba gwe musajja munnange tufube nnyo tukole ssente mukiri ate omwavu ayagalwa nnyo weebali tofuukanga beega bw'obeera omwavu genda fuuka beega mu wannazaalawo nze singa ndi bulungi naye nzikiriza Katonda nti nja kubeera bulungi akyali myaka mito nja kubeera bulungi kuba wadde embeera kati si nnungi naye nsaba Katonda nti ajja kunkwatako nsobole okuvaayo kasitoba n'okukkiriza omwana mmutumye erinnya era twagenda mumwanyiza ababooyi awo bannaye twepicca kubuka ate kati mba naayo ate mutwaliwa sina sente za loogi engatto ndi muzitafaanagana mumutumye erinnya avuddeyo nagenda kiro nange ndi mugezi omukazi aleme kundaba nti engatto nyambadde zitafaanagana tumutumye erinnya lwamala omutuuma erinnya omukazi n'asiima erinnya mwana naye nazaala kankudeetere kano nazaala omwana mu famire yaabwe teri ali muzaala batya omwana anyirira bwe batyo babeera omwana anyirira baana babayita bajja lwa Katonda omwana anyirira nnyo era oli omwana singa Mukama nnyamba nenfuna akasente ate sinange buli wiiki nemperezangayo omutwalo nemperezangayo 2 kale oba naafuna support oba omuntu yenna asobola okumuwanirira n'asoma ajja muwanirira wano kwe tuli eno buli omu alaba naye buli muntu oba osobodde omwana wange mwagala nnyo mumutumye erinnya mumaliriza okomyewo e Kampala oba nzira kyotera sinnadda Kampala nnyo okugenda ku chapati ewa mukama wange kati ntuukayo nga yafunye omukozi ebbanga lye wamalayo tokola ennaku 2 tewamugamba nsamugamba nti ngenda kulaba mukazi wange wakola nsobi kati munnange mbeerayo ngamba nafunye omukozi ngamba kati nno kaweddemu nkwata ekkubo
ntambula kati ngambe ngenze Kampala ntambula kakati ntuuka e Kampala jjukira kati nali ntegeddewo omanyimu simanyimu era kati simanyi nnyo kibuga kituufu naye nga kale wotuukira oba osobola otegeerawo nga nnumba Hajati yali eyo ku Yesu amala mugamba Hajati omanyi nti luli yali kyali wange mugamba nno omanyi nti mpa omulimu gw'okukoza ebintu mu woteeri emabega nze sinyooma mulimu oli mutuufu sinyooma mulimu era kati niwemba ne capital ku kintu kye nasomerera oba kye nayiga bakuba mu mukwano gwange yantende ku butendesi Chutex Chutex yemusobola buki bulungi wemba ne capital nsobola okutandika Chutex n'entambula nga nsiga abantu mu mayumba naye lwakuba sirina ki capital kyetagisa emitwalo nga 15 oba 20 sente ntono nnyo bajja zikuwa bakunze sente nyingi abalabi obalaba nina omwana gwe nakyaza God bampangisiza ne bamuwa emyezi emeka byonna twanyumyanga era wano tunyumya bampangise omukyala yali mu Germany yali mu Germany musize ebweru Katonda wange yamupangisiza n'amugulira ebintu akuba nze ye kati omukyala ayinza okuba tanjikira namutunuza kamera God neyogerako byonna buli kimu God ali bulungi kati yamutandikirawo kakantu Katonda era kuba God angambye essimu ye nze ne mulaba angambye essimu ye yakola ki eyonooneka mukyala oyo oba ondaba osobola okuinboxinga ku simu eri awo God akunoonya kwebaza nange banne nenfuna omukisa bwe guti abantu gye bali kale nze nenfuna bufunyi capital abaziraguza gye bali bangi naye God lwakuba abamuwugula abamugamba tofuna ssente biki bamuwabya ate nga ssente ziba simanyi kumanya oba tonnatuusa Katonda era woba olanga ebintu bye tebinatambula oba tonnatuusa naye God yayogera bwogezaawo bampangisa kati saa zino oba akola mu GoTV atambuza GoTV bannaye Katonda bannange simanyi kati musajja wange tambula njija e Kampala mbeera Hajati oyo ansuza manje yonjoza bintu ntandika nkozi wali wamulabako mabega eri wali osulira egganda tubeerawo tukola kati Hajati yalinamu obuzibu bwe buzibu ki yali alidde looni mu banka kale ate nga yakola restaurant y'amaanyi awo kati batuuka abalooni babanja nga sente tewakola ki tewali ng'embeera ennyiga nga siinawo enzira era musajjawo nenfunawo mukwano gwange Dobbi ng'ayoza engoye yali waawe namuŋŋoona nga ŋŋamba omanyi nti ngenda kudda namuŋŋoona kuba yali alisaidisa ku Yesu amana nga ŋŋamba nti osobola okwoza engoye era mukama wange ke kalimu kenkola nakati ngenda nemwolezaako nampaayo 5 omutwalo yembeera gye ndimu muganda wange kati w'owokusula yakusuza ow'okusula ekituufu ndaba bulabi mbala neŋŋamba nti kati bbaala nzigula ekeesa kansuleko wano kati ku makya nenkeera ewa Dobbi nsula mu ntebe za bbaala ze nsulamu mukama wange taata omukubira kasimu taata yakyawa kye bayita abaana bamuloga taata tayagala baana kasita akuzaala n'akuteeka ku nsi naye kennyini yeetaaga buyambi sikulimba yeetaaga buyambi era taata n'omutuukako oyinza ogamba wa myaka 8 naye ng'ali mu myaka nga 5 mwegi ayingira step mam ye yafuna omusajja omulala buli omu ali bibye kati taata afuna balala maama wo okyamuwuliza maama gyali naye maama tali mu mbeera nnungi wadde yali kuki maama gyali yagenda n'afuna buno obulwadde bwa HIV kati mbeera nemunyiga n'akogga n'abanga kati waali awo kaabalungi oba okwata Mbiriizi road nga tonnatuuka Mbiriizi naye kaabalungi awo maama ali bubi ne waasula wennyini weenyibaza era nze mukama nampa ssente nsooka ggulirayo maama wange kafaliso mukyeyandetaaze naye nga maama ali bubi maama ye muntu kale mubulamu bwange njagala nnyo maama naye sirina jafuna inshallah akatamu afumbira mukamu kale kwegamba waafugenda n'asaka akawogo ng'afumba mukyala
Omuwuliza. Omukyala gyali muwuliza era tafunanga mwami. Tafunanga, nsobola n'okwogerako naye ku ssimu wano n'omuwulira. Tafunanga mwami kanjogereko naye omuwulire. Tafunanga mwami naye nga mbeera ya bwavu. Mbeera ya bwavu yekola ki? Yaleeta ebyo byonna bazadde be okubanga bannyooma, okubanga tebampa kitiibwa nti ndi munaku so akwasa muwala waabwe, yembeera bwetyo. So kankube essimu omuwulire. Gyali Mama Pretty. Mama Pretty. Gyebaleko maama. Kale oli bulungi? Omwana ali atya? Bwe bulungi. Nakusindikiddeyo 5 wazirabye maama? Munnange yembeera eriwo siri bulungi nange gyendi. Naye nsabira omukisa nkole maama. Naye maama wo ye ayo anjogerako ki oba takyanjogerako? Nti maama wo anjogerako ki oba takyanjogerako? Bimbuulire. Tewali takyanjogerako ate taata? Nanti mbadde njagala kumanya nfune nange. Ekibaluma sikola ki? Kyogamba nyinza okubanga simufaako nga nyina ssente maama? Nyinza okubanga simufaako nga nyina ssente? Sirina munnange ensonga lwaki simufaako. Sirina yensonga lwaki mbeera sikuweereza we nafunye 5. Kale kyo kituufu. Naye weebale kusiima katono ako ke nkuweereza mu mwezi gumu ne nkuweerezayo 5. Kale tewali buzibu maama. Kale kasita gwe oli bulungi? Ate maama omwana ne Pretty? Kati ate maama eri emmanga step maama Mama Lecho? Negye yagenda mu bidongo? Bannange step maama? Kati ate kaganda kange ka Lecho? Naye nga ko kali bulungi? Asoma naye nsabira nfuna akasente munnange nkole nja kuweerera Pretty sinza gana muweerera. Omwana yono akaaba? Mumpe cheese. Alo? Oli otya mwana wange? Gyendi? Ngokola ki? Bannanga akaana kange maama afumba nnyaanya? Bannange nkwagala nnyo. Olidde Puuli?
Nkwagala nnyo. Mumpe. Gwe kakati. Kakati. Webale mukuuma. Webale kunjagala. Ate ntya munnaye naye okimanyi? Mpulira ndudde okulabako. Ate kyobimanyi embeera naawe ogimanyi twepiikyemu. Twepiikyemu. Tobimanyi enkudi. Kale kankwerekereze mukwano. Naye ndudde. Kale buli wenjogera nawe mpulira akamwenyumwenyu. Nfune kankole nfune. Tomanya nja kunona. Maama takkirize. Naye kituufu lwaki takunjagaliza naye? Kale weekuume. Oyo omwana wani govuma? Kale bye. Ati kwegamba ye embeera gye kyakwagala. Anjagala naye maama we. Kati sawa zino njagala tukuyambe tutya. Nze kyensaba wabawo omuntu yenna asobola okunyamba oba nga ggwe kankigereze ku ggwe kuba naawe osobola okukwatayo omutwalo n'ogumpa. Inshallah. Njagala kufuna ka capital ka mitwalo nga 2 nange ntandika okukola akalimu ako kemmanyi ndabirira akaana kange ako koyogedde nako kagende ku ssomero kuba olwedde keetaagisa okusoma. Nfune ka capital nkasome, maama wange mulabirire, muwerezengayo omutwalo buli wiiki. Baganda bange abato buli omu yatambula bibye. Baganda bange nga we twasigala buli omu yatambula bibye. So njagala nange obulamu bwabwe bweyagaleko naye nga nze mutwe mu famire. Nnyina essimu ssebo. Namba yeetagisomera abalabi abakulaba oli asobola okuyamba. Anyambe. Ennamba yange eri 074. Ennamba yange eri 074 045 67 esembyayo 14. Eri 074 045 67 14 ye yange. ABM Media kwe tuli lwakuba amanya saagategedde gonna. Byamugisa Philip. ABM Media kwe tubadde omwami ona emboozi endoza mugiwulidde n'omukyala mumuwulidde. Nsaba yenna ali eyo muzira kisa ayagala okukola saawa zino omulimu gwasinga omumanya gwa Cutex, kusiiga Cutex. Naye n'oba ofunye ekitono ky'oyina muyambe. Talina wasula saawa zino agambe asula mu ntebe z'amabaala. Nsaba busabi nga mwakola oli God nono nsaba mumuyambe. Nsinga era kusula awo nnyo waliwo ekibaala awo tekikeesa kiri awo ebwayise. Kya mukyala bamuyita Kenny. Bwe ntera okusula awo naye nga nkeera ovudde ku Eden bagiyita Ayisibba. Togimanyi naye nga bwe nkeera nnyo alema ate kunsangawo. Nsaba buyambi baganda bange. Namba yeyo gyabawadde. Eri 074 074 075 045 67 esembyayo 14. Tweyanzege mweyongere okusubscribinga, okulikinga n'okusharinga. Basimu.